Megatron koli tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate obeerenga osharinga. Mozart Megatron is my name era nga nakulwaleero nsonga tugenda beera nga twogera ku nnyingi nakusingira ddala nsonga ya gravity omutujju efuuse namulanda ng'amabeere g'embu oba gabagambiza oba gambwa era nga ngenda beera nga nkuzannyira abantu ab'enjawulo bebaze boogera ku nsonga ya gravity okuva yavayo nabanga agamba principal aba Bobiwine abeere nga nti azimba eddwaliro kugundi ku beach ye busabira natwalayo cement mwabirabaawo omukulu Dr. T Amale yavudeyo nabanga anenya abantu abavumye maama we jukira nti okuva bino ebintu ebyaguddewo maama we bamuvumye mwafaanana enkimambu yazaala enkima bingi weba yavudeyo nagamba nti guno omuze abantu gwe bakola Bobiwine yagubasizeemu era ebigambo yogedde bingi ngera beera nga mukwawo abeere nga atangaza saidi ye ey'ensonga jukira nti Dr. T Amale be bantu abamu abasomera ku basare era nga State House yabateekamu ssente ne babanga basoma era ye yalayira fano obutanya gwatagenda beera nti awagira enkola za Bobiwine yalumiriza abantu ba Bobiwine nti okubeera nti bali disorganized mu bwongo bavumi tebalina kyamagezi bayinza okubeera nti bakola era etakiririza mu nkola za Bobiwine ye muntu avaayo lunywe nagamba nti Bobiwine talina kyamugamba ye tayinza kubeera nti asaidinga naye paka last agenda beera team team 7 okubeera nti ye at least aina cause gyataddewo ku bulamu bwe era n'agamba nti abanaku tebagenda beera nti bamuvuma this time round asaidize ne gravity omutujju nti gravity omutujju namutuufu ne byayogera era amugambye nti atwale Bobiwine paka kuwulira we ate awo twafunye Mama Fina abavudeyo nabanga agamba gravity omutujju nti ebyatuuka ku banno sandyagadde kubeera nti bikutuukako remember abantu bangi bavudeyo ne babanga balumba Bobiwine waje basibidde Mama wa gravity afaanana enkima mama wa gravity mubi gravity ennyine musiru n'abaana be basiru ne mukyala we musiru tebalina magezi tebategeera era mama wa gravity musajja gwe yamuzaalamu tamumanyi yakulira naakulabye yali yeetunda n'ebirala ebiringa ebyo kaffe kalanduke gravity enyine afaanana enkima tebamugema tanaaba tekitegeereka n'agayimba gaakyo teganyuma byonna bituufu naye tegeera kino nti omuntu yenna afulumya ekigambo okuvuma omuzadde aba talina magezi omuntu yenna afulumya ekigambo okuvuma omuntu amusinga obukulu aba talina magezi kyova olaba mbagamba nze siwagira Kyagulanyi Robert Sentamu nze siwagira Bobiwine nze sibeetinga nze sinywa mwenge siwagira Kyagulanyi okuwagira Nuupu mbanga ayingidde sabo kubanga nze nawe okola ne Kyagulanyi kwe kuyimuka n'avuma Museveni na ne video muno musimu ng'agamba nsaba Katonda Museveni addemu amagezi omuntu akulembedde emyaka 38 abeera atyo omusiru nga gwe mugezi ekyokubiri omuntu yalanywedde ku njagaganda kati akyaginywa n'oyo ataginywa nga kaani abeera omugezi okusinga munne Nuupu gravity kye yayogedde ekituufu abantu ina amagezi abantu tutegeera omanyi baki Museveni yesigika mu nsi yonna Museveni tamala googera mukadde waffe sekandi yagamba nze simala googera ne museka ekigambo butamala googera kikulu mu bulamu kyeyigirize Museveni ye mulimba akyasinze wansi w'enjuba naye ebirimbo bye biba byebimu Janet Museveni tamala googera era Janet Museveni bw'ayimira bw'atyo okwogera ebigambo byayogera bibeera bisome ayinza okuba si mugezi nnyo nga kyava ayogera ekitono kati mwabeefuula abagezi ne mutandika okwogera buli kaseera bye mumanyi ne bye mutamanyi Babitungo ye muntu yali yeegombewa okuva eddanga kakyala akasirika bwe kati akannalwanda n'olaba konna kaboobedde naye maama nnyabo lwebikula omumwa okwogera yayogera ebigambo ne nga nti bulijjo n'omukazi omulungi no wanda Bible ega nti abagattibwa bafuuka omuntu omu n'omubiri gumu n'amagezi geegamu Babitungo okuva yayogera ne bafuutu soja n'abaana ba Nuupu bennyini bategeera nti bulijjo first lady mukyala principal tategeera nga bwe tulowooza omuntu yenna avuma omuzadde taba na magezi Kyagulanyi n'avumye Museveni yali avumye abamusinga obukulu era no wanda n'abamugobera bwe muli kati okuvuma mama gravity ne mukola bukatuuni ne mukola obuntuntu muli banaku kubanga kubabukoze tekwabaddeko hamu tekwabaddeko wava munno tekwabaddeko kirumira tekwabaddeko bitatuule tekwabaddeko governor bank enkulu tekwabaddeko minister oba prime minister tekwabaddeko muntu yenna ategeerekeka bafuutu soja abali awo abali mu nnike ez' 2000 abagula data wakika ne bateekako data bundles 3 baddeko libavuma abantu be babikoze gravity nankubadde nnyina mu byafaanana enkima asula mu kalina alinangezi mukyala we yevuga
ye yevuga abaana bevuga ate mu buto abaana bagula vitana kubadde babi nga kitaabwe gwo omulungi ennyo yasiraniya mu kiyumba bakusinga. Njagala mbawe comparison wakati wa mukulu wa mukama waffe Pastor Bujingo ne Bobiwine nti lwaki ojja kulaba abaana lwaki Bujingo bamukubamu ebituli bingi ayogera nnyo ne Kyagulanyi ayogera nnyo. Museveni ye mulimba anywera ku kirimbo kye. Besigye ye mulimba. Besigye atulimba tewali abanja Besigye naaka. Kubanga Besigye byayogera ebitono. Ebigambo bya Besigye ebitono byayogera yabikola. Yatugamba tsunami twamulaba. Yatugamba kota pini twamulaba. Besigye yatugamba musajja agenda. Besigye natekawo embeera gye twalaba ati Museveni atiribira empale. Bobiwine ngenda kuteeka waka video bajja kanteekera waawo olabe Bobiwine bwadobonkana. Leero ayogera kino enkya ayogera kiri. Luli ayogera kiri leero ayogera kino. Yensonga yaliwo Pastor Bujingo kwatunenyeza mutugaba mu masasi tegaaliyo. Kati Pastor Bujingo munnange foyala tulowooze tutya. Mutebi agambye kino, Muzeeyise Nkubuga agambye kino, Furufiga agambye bwati, gwo agambye bwoti, Muhoza agambye bwati, poliisi egamba bweti, katutwale kyani. Sayimo kyagamba. Sayimo yabadde ne Kasuku n'agamba nti gwe singo ojja n'ompanire emmere ya tavani kuba obudde buno ndi ku Tavern Woods bobanga oyagala emmere ekyasinze wansi w'enjuba enkoko embuzi empuuta okulya okunywa baana kuzannya waliwo gym waliwo masauna waliwo massage waliwo baby showers berawo comedy ebivulu embaga n'ebirala Tavern Woods n'okuba waliwo n'okwoza emmotoka birawo ebiri. Singo ompanira tavani nentandika okulya emmere ku tavani ate gwe nokeera ku makya n'otabuka ne tavani n'ogenda otandika giri ekabuusu naawe n'oyagala ntambule naawe nkyawe tavani nedda mbeera muntu mukulu nga sitamidde. Kyagulanyi agamba bwati enkya agamba bwati alumba abayimbi alumba Museveni alumba ono alumba bannaddiini. Kakati waliwo omuntu yalina yali ayingira mu kunywa omwenge nga musajja mutamiivu. Omusajja oyo namubagamba n'aleka akabizi nga kali mu kutiya n'akaleka mu kitooke. Abaana bwe baalaba akabizi ne bakabbamu ne bassaamu akabwa agenda okkeberamu yasangamu kabwa n'addayo n'anywa. Abaana nyaabwe n'abagamba muzeeyo akabizi k'omusajja muleete embwa yange ne bajjamu akabwa ne bassaamu akabizi agenda okukomawo gwokubiri asangamu akabizi n'agamba nti munna salawo obeera akabizi oba obeera akabwa okusinga okubeera kabwa kabizi. Bobiwine afuuse kabwa kabizi. Abanuupu ne mubanga ezzike nze ndaba nnyo ebisolo bamanyi okutegaawo endabirwamu ennene mu maaso g'ekizike oba mu maaso g'embwa netandika okuluma endabirwamu ng'eruma embwa eri mu nki. Kati abanuupu mubulinga ezzike erirwana n'ezzike eriri mu ndabirwamu tebula nti amagezi gammwe temuli. Buli omu mugamba Dr. Tiba bamuwa ssente, Bebekulu bamuwa ssente, Furufiga bamuwa ssente, basajja mivule n'abaana abali ku TikTok abali mu kuyagga abali mu kukuba Kyagulanyi bonna babawa ssente. Abantu jesi babuuse twabagamba oyo musajja mufere alien skin ajaga musajja mufere Kenzo naga musajja mufere adobonkana. Abantu bangi fe twamubuuko oyo nze nabagasi wagera Kyagulanyi. Bobiwine tuli bantu bakulu ebigambo byoyogera ka video kaako tosobola kunemesa Mr. President etugenda kujja mweye ntebe yewe changiramu kakati bwe byomwamba ndi Museveni tugenda muwangula agano kwegwiza gwe si mulimu gwo mulimu gwa Kyagulanyi. We are withdrawing from the court, but we are not opting for violence. We are going to the court of public opinion. We are going to the court of the people of Uganda, and we shall be informing the people of Uganda our next steps. First of all, emyaka gyalimu tulishiwa mpozi nga tutemudde naye ffenna abali wano tujja mulaba nga afudde. Mpozi nga tutemudde naye bwe tuba tugendedde ku pulaani ya Katonda Museveni yamalayo dde emyaka gye gyalina okubakozesa. So okuvaako ajja kuvaako. Oyogera kiri oyogera kino abantu bakooye obuzibu nafuna ne Kyagulanyi abatamuwagira agamba Museveni dictator abatamuwagira abatta n'abasiba. Kati ate Kyagulanyi ye muntu alaba amanya ati enkyama ina kye mugenda ofuna najja n'akikuba. Era kyova olaba nti n'aba muli okumpi bakaluubirizibwa okumudifendinga walaba oli omukulu
yali Hilidamani amazima Hilidamani yomu ku bantu abalwana ne corporate bolwana n'ebintu ebyo n'akasente kofuna kali Kyagulanyi gyabyonoona mu kubyonoona ne Hilidamani amonooneramu kubanga Hilidamani yakasente ka corporate kaba kamufudde Kyagulanyi najja n'abikuba yayagala yababeera buli wantu yenna nga yekawagga nedda Kyagulanyi baba gulavite mutuufu Seggirinya azimbe eddwaliro bw'obanga Besigye bannabyabufuzi mweyambisa omukisa gw'abantu abatalina makulu okujja okunafuya abalina amakulu lwakuba ffe twajja twenyezeza tuza kunnafuya nze nvuga Benzi mu bafuuti soja mwenna muli basirwa obulamu bwabakubadda babazaalamu abaana babalema gw'olwokuba Museveni mubi gy'oli tekitegeeza nti mubi gyendi kubanga wali ekkoloni enaakulabye bafuka wabweru awo ne banaabira era balya kikomande ekkolo si kye balya tuli mu gavumenti egi n'emikisa egy'enjawulo bw'ogamba nti omukisa gw'omulembe gwa Museveni gugaggawaza abanyankole oli musiru waliyo n'abakalamojja abagagga waliyo n'ab'engulu abagagga just gwe muli banaku ewammwe kati ebigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba nga bibi naye tekitegeeza nti ate nina okukkiririza mu Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi mufere era ke muli muzuula mujja muvume emirundi nga miliyoni oli yakoze kyangu nnyo Kyagulanyi agule poloti azimbe eddwaliro ne bakabaka mwokya alizimbe kubanga waliwo abagambye omuntu kino omutazimba malwaliro abantu bangi gundi alina eddwaliro Stabugana Ntoro balita sima basitano babalitaani alina eddwaliro abantu bangi abo bwannanyina balina eddwaliro era nga amalwaliro gajjanjaba abantu ku ssente si gati ga bwereere nga gavumenti naye nga gajjanjaba abantu ku bwereere Bakyagulanyi bazimba ennyumba gye babazaala muganda wange ennyumba ya biliyoni ngezi izuula Kyagulanyi nti mubi okusinga Museveni mugira muvuma gulavite buli omujja muvuma kati 226 tumulinde kikyataddewo mwagenzo kizuula nga abantu bonna bemugamba nti babeera bweru wa ggwanga security bagamba nti abantu abo babakukusane babatwala ebweru w'eggwanga ebya nupu byakulimba byakuwaayiriza byakuvuma byakukonjera byakumanyiira byakwesonsa nutu omuntu akuvuma n'omwewuunya nga yagenda e Saudi Arabia n'akwata miliyoni 6 n'agenda e Saudi Arabia akolera miliyoni buli mwezi ate bwasindikewa bazimbe essabo agenda okudda nti wali yadde 10 kati guno 6 tagulina ate yatunda poloti ate agenza okukomawo anyonta ya sex emutta atuuse bazirya n'abeera confused emirundi 10 kati ombu yakutte essimu anvuma omwavu tanvuma ekyo I always tell you omwavu tanvuma gulavire mu muvume naye mutuufu Kyagulanyi abeeko byakola tubirabe oba atandika okubanga Besigye ebigamba bikendeeze kyekimu kye twagasaimo kyeyagambye ku Pastor Bujingo nti Pastor Bujingo bw'aba yakuba Pastor Kiganda okuwasa omukazi ow'okubiri nga naye leero amuyina ayagala ffe tulowooze tutya tukube tugende nga bw'agenda leero bw'atugamba nti nze Pastor Bujingo ndi mukazi nga tukwate eryo Bobiwine bw'atugamba Museveni namujjako nga tugoberera enja bw'agamba kino tuli bantu bakulu nze naddiguli ne diploma 2 nvuga Benzi nkola kubukedde owula profile ndi nsasula omusolo ntegeera nina n'abaana siri musiru Muma mfudu sojo obulamu bwaba kuba ne muddeeyo siri musiru njawula video mugirabye omusajja nga ayogera ebigambo byaki ebyenjawulo Kenzo yemulugunya ne mumuvume ekiwalaata ali ene skin ne muwagala mukuba kutaka Dr. Timwanvuma obumwane muvuma buli kimu nkyaliwo kubanza omunaku tanvuma Erinnya Mpima William Magufuli de Ghetto Governor eranga bulijjo nkomyewo ku nsonga ze musajja ono wabwire nabagamba juzi nakola wano video nembakoola nembagamba bannange omusajja obwongo buli mu buugi baddira ebipapula bino ebisabika emizira gya radio ne babipakira mu bwongo bw'omusajja naye bwe nabakoola nga Katikkiro wa Buganda era Saalaba owulira nenkoola Minister of Ethics and Integrity nenkoola abantu ab'ensonga ng'omusajja ensi yaffe tagiinaamu yadde kantu kagirumirirwamu ey'embizzi owulira nembagona nga Katikkiro tetujja genda ku ntikko ng'olulimi abaana baffe baboonoona omusajja ayimba ennyimba ez'obuwemu ndowooza mulabye obwongo bwakyo babufukamu enkaliyente noliko tunulira ekisajja Bobiwine ayagala sente kuzimba amalwaliro sente bazituwe tuzirye abeera nga ayagala abantu kano tunulira embizzi eyo kyogamba amalwaliro agataliyo nabava nabagenda e Bulaaya okugenda okubajjanjaba lwaki bagenda Bulaaya bwe gabanga amalwaliro tebagazimba bagala abantu balwale kale bagatuzimbire ffe tulwale ffe kye twetaaga
Kano lyo kutunulira ekisajja ekyo oprovoking omusajja otusana okukwata obuseminti n'obusenyu n'obutwala ku biiki y'omusajja omusajja akwogereko oba abantu bakwate bakukubireyo bakukutula embirizi oba bakutte abasajja ba Bobiwine bankubye kati no bannayuganda mbagamba ekigambo kino eryo eddubu maama osijja kumuvuma kubanga yetamanyi bikukwatako mu bannayuganda okujjako nga namwe mulinga gravity namwe mulinga abasajja ne bakolanga nadda ku stage naddamu n'ayimba mubagaggawaza mubawadde ssente babafukidde kye bawalula kati gravity kiki kyayagala oyimbye ebiyimba bye ebyobuwemu abantu bayingidde bakulabye ne bannabbanja ne bajja ne bakuwa ssente kati era osigala ero tomatira idiot mbizigwe bannayuganda okuddayo okulaba munnayuganda yenna mufune empisa taddamu kuyimba wantu wonna tageza naddamu okuyimba wantu wonna eryo eddubu kyonna kitunulanga bwe kyagala kiringa kikimpanze gwe mubi kyekyasiwuuka kyekiwemula wemula mbugula vite mb'omutujju gano tujjukalire muli stupid olinga n'embizi naye banange eggwanga lyosime gye liraga kati nkugamba ekigambo kino kati bakuwadde kati maama wuwe wagenze kumuvumisa gwolowooza bazzukulu be ebigambo bye bagamba maama wo naye ne bamuviramu sijja kuvuma maama wo naye naffe ojja kutuwaliriza naye sijja kumuvuma kubanze nze ndi musajja wa nnono naye nkugamba gwe kisajja gwe kigulavite abaana bo n'abazzukulu ebigambo bye bavumye maama wo oli kisasulira ne boonooba okoze otya ojja kukisasulira ojja kukomba ku bukaawu bwabwe nkubuulira amazima tukoye ebintu by'okutumanyira principle takwatwako kati ndowooza omuliro otandise oguwulira togenda kuddamu kuyimba tebagenda kuddamu kukulaba bagenda kukukuba empitambi bagenda kukukuba obucupa nkugambye ogenda kukifuuwa ng'okizza munda oba walidde ssente meka dino eggwanga kakati gwe gwolowooza nti olina bwokolera bali mu buyinza obayamba naye bagase busiri bwa njoka buluma ne butanyinizo nga tebamanyi bugenda nabwo emagombe gwogamba nti olumbaga ye Bobiwine naye abaana bo gwe toli mulangira oli wakabano gurupu gwe oli munyankole bikulyeri wasije biva ne bijja bitandika okutumanyira manyira wano nkugambe naawe ojja kukisasulira gwolowooza nti olumya Bobiwine naye ng'olumya gwe n'abaana bo ne bazzukulu bo n'emirembe giriddawo era gwe buuza bakusaasira buuza mamayinja ekyabatuukako buuza big eye abadde akyanywawo amazzi kati principle Bobiwine ku mulundi guno kyaba naawe tukugamba ogeza n'osonyiwa gravity ojja kututegeera ono tajja kusonyiyibwa tangama okuddamu okulinya ku stage forever and ever kubanga awemula ye Katonda nga yakumpadde banange Katonda akimpadde ekisajja mbadde nakunoonya dda ekigudde kitya ne kiyimba gayimba mengo etunula bamayiga batunula obutunuzi abaminisita b'empisa batunula obutunuzi tetusobola kugenda ku ntikko ng'olulimi lufu abaana bayimba bintu kwepiikya bayimba simanyi nyeje mu kituli simanyi yabwalampa embuzi simanyi yalazeewa tukoye stupid empisa zo zitwala ewamu eri mu banyoli siwabwire kirabe agafiiri gonna kijegalize gafiiri kyonna naye bannange kitunula ng'embizzi kimpanze kama Katonda abakuume tukoye eyensonga jjukira nti Dr. Amale be bantu abamu abasomera ku basare era nga State House yabateekamu ssente ne baba nga basoma era ye yalayira kufaana obutanja gwatagenda beera nti awagira enkola za Bobiwine yalumiriza abantu ba Bobiwine nti okubeera nti bali disorganized mu bwongo bavumi tebalina kyamagezi bayinza okubeera nti bakola era etakkiririza mu nkola za Bobiwine ye muntu avaayo olunywe n'agamba nti Bobiwine talina kyamugamba ye tayinza kubeera nti asaidinga naye paka last agenda beera timu timu 7 okubeera nti ye at least aina cause gyataddewo ku bulamu bwe era n'agamba nti abanaku tebagenda beera nti bamuvuma this time round asaidize ne gravity omutujju nti gravity omutujju namutuufu ne byayogera era amugambye nti atwale Bobiwine paka kuwulira we ate awo twafunye Mama Fina abafide nabanga agamba gravity omutujju nti ebyatuuka ku banno sandi agadde kubeera nti abikutuuka ko remember abantu bangi abafide ne babanga balumba Bobiwine waje basibidde wabadde wabi okubeera nti bo oyavune ne babanga boogera ensonga ku nsonga eziruma abantu ate nga bazibalaatiriramu remember one
yamuwadde example ya Big Guy namuga nti olaba Big Guy jali era yamala kubeera nti asaba Bobiwine abeerenga akola ki amusonyiwa. Saawa eno yadda mu bantu, saawa eno abantu bamwagala n'abantu abalala bangi bamudiriko example naga nti oba yabadde anywedde biki okubeera nti alumba omusajja olumba otya biki y'omusajja obeerenga otwalayo obusawo bwa sementi. Tekyakume ku ekyo n'agenda ababadde obakkololo President Museveni yamuweredde bbaasa n'agamba nti amuyambeko ye yatutteyo dda ensawo ze za sementi 2 abayambeko abongere ssente babiri nga bakulu bakya bazimba eddwaliro lino. N'abatabula bajja bavudde ne bakola sidimiza abezinjawulo ku nsonga ya Grovit Omutujju abalala bamunenyeza abalala ne bamuwaana. Gugamba ki ku nsonga eno naye nga ffe weetwa okubeera nti tukuweereza each and every time Grovit alayidde n'agamba nti tagenda kubeera nti azikiza muliro. Saawa yonna agenda beera nga aleetera Bobiwine paka kuwulira bubi nti abbakooyo ejjoogo Bobiwine okweyagaliza kuli awo. N'alabeekawo ne Mr. Kasolo avudde n'agamba nti Bobiwine tayagaliza banne era gwalaba avuddeyo gwalwanyisa. Whereby each and every time avaayo ng'asinzira ku kitebe kya Nuupu oba ng'asinzira wonna waali n'abanga amanyira banne ejjoogo lino n'agamba nti ejjoogo ono alikomye. So gavumenti esayidinze wamu naani ne Grovit Omutujju okubeera nti bagamba ku Bobiwine ono abasinga omusango bagusalidde dda Grovit Omutujju okubeera nti yalumbye biki y'omusajja n'abanga akolerayo effujjo alabe kiki bayinza okubeera nti bamukola. N'alabyekawo ne ka video ng'abantu banyiivu eri Grovit bamwemula bamukola bakya naye Grovit alayidde n'agamba nti twagala ddwaliro ekiba kibe. Ku Megatron kooli beera ngu subscribing likinga ate obeere ngu sharinga kulamawulire ageesigika. Muzere Megatron is my name Wendi naleseekaawo Vijemon ayabadde atunnyonnyola byayitamu era abantu eyavunula documentary ya Bobiwine twamuleese abanga atunnyonnyola right now ali mu mbeera ki. Jjukira nti yasooka n'avaayo n'agamba nti embeera gy'alimu yakutiisibwatiisibwa naye nga this time twamuleese n'abanga atugamba nti waliwo abamusuubiza okubeera nti bamutwalako ebweru awummuleko awone ennaku ayegala. Twalese kutamala emirundi n'abanga atunnyonnyola ensonga za Bavudeyo amalugo oba geegamuso oba kiki n'ebbajjo n'abanga avaayo n'abanga ayogera ku nsonga ya Bavudeyo. Nasitores endala nnyingi nnyo weziri awo weekumire ku mukutu gwa Megatron beera ngu subscribinga likinga ate beera ngu sharinga kulamawulire ageesiga. Muzadde Megatron is my name. Tuva ku Megatron nkomo nasitores endala nnyingi nnyo tuvaawo.